mugagga nga mbeera Nansana gyensinga okuwangalira. Kitange ye mugagga Yusufu banzaala Kyebando Nansana. Obuzibu bwensanze nina okusomozebwa wakati wange n'ekibiina kya Nuupu. Abasajja ba Nuupu balina ebigambo bye banteekako ebyokubeera mbu nze awamba abantu, nze akulira drone eziwamba abantu. Ku mbeera eyo ne bakwata famire yange ne bagiteeka mu kamera ku social media zikonna, era abantu bagezezzaako okunnumba. Nteekayo famire yange, abaana bange, bazadde bange nga benneewerera okuntuusaako obulumbaganyi oba okuntemula olw'ensonga bwekyo olw'okugaana okwegatta ku kibiina kyabwe ekya National Unity Platform olw'okuwagira gavumenti eriko. Nze bakadde bange kuva buto bonna bawagizi ba NRM. Nina embeera mpanvu nnyo, abagezaako okungezaako okwagala mbeeyungeko ku kibiina kyabwe nembiwakanya. Embeera eyo nali awo nga mukwano gwange ali Bulaaya nga sharingira vidiyo nga ndaga obutambi obwo Lumbuye bwe yali anjogerako obw'okuwamba abantu. Naye nga nze kyemmanyi byava kugaana kweyunga ku kibiina kya Nuupu olw'ebigambo bye baali baŋŋamba okugezaako okubeegattako, ebyokwekalakaasa, okwonoona ebintu by'abantu mu kalulu akajja bye baali bagezaako okunnyingizaamu olw'okubanga nti ffe tubeera mu ghetto tulina abaana abatuwuliriramu. Embiwakanya nga kisobola kukola ki kweyunga ku mbeera eyo. Kati waliwo ebibinja ebijja binfolowinga nga bigezaako okuntuusaako obukyamu. No Easter Monday nali ekavumba eyo, waliwo era gulupu baŋŋamba yava Nateete eyo yagezaako okuntuusaako obulabe, naye bangaye bakolera ku jjimu ye Nateete awo. Mbamanyi known by face naye nga amannya agamu sigamanyi. Nawulirako omu bamuyita Twaha. Kati bwe buzibu obwennina obw'okubanga mpagira gavumenti ye NRM, bwe bunkenke bwennina ku famire yange. Sirina security famire yange biki nga ye mubimanyi. Olw'embeera eyo yembeera gye ntambuliramu. Olinakoko abantu olinakoko? Mbayina abasinga bonna bakyali bange, bonna abakwate bamaneja kiro bakyali bange, bakadafi bakyali bange. Nina abayogerako nange jangu oddukire ku musajja, jangu otweyungeko. Naye nze ebirowoozo byabwe nembiwakanya nga ndaba siri ku puroguramu ya kukyusa gavumenti okusinziira ku bazadde bange, famire memba bange bonna bantu b'NRM. Ng'era tekindiimu ekyo ekyokukola ki ekyokuwakanya gavumenti. Nina bye natunuliramu bingi nga nyinza obifuniramu obuzibu nembiwakanya. Kati yembeera eyo gye ntambuliramu obunkenke bwe ndiko ku famire yange yonna yonna. Abaana bange bonna babateeka ku social media bonna, era abantu bajja ku comments zange ku account yange ya TikTok ne bakomentinga ne balaga location wensula, wenzikirira ku toto biki byonna bamanyiwo wensula. Kitegeera bwe bunkenke bwe ntambulirawo kati obwo, naye lwakuwagira gavumenti ya Museveni. Naye nga teri yajinga kagiwagira nga nze omuntu. Omulanga gwe nandikubye eri gavumenti saalikubye nnyo mulanga nti oba nakyanya ebigambo byabwe oba biki, kuba kino kyendimu kimanyi nga nze omuntu bisobola okubeerawo ku bantu, era abamu babifuniramu obuzibu. Naye nange neetaaga ku security nga famire yange, wenfuna wenjiteeka ngeri sekiwa nga famire yange. Kitegedde kati bwe buyambi obwo bwensooka okusaba eri gavumenti. Kitegedde nga nze omuntu ku famire yange nga wenjiteeka ebeere sekiwa. So tusaba gavumenti yonna gyeri, abaana ba ghetto abamu tebalina busobozi ngene bafuga kuli abamu basula mu makutiya. Ddala wano mu Kisenyi abaana abasinga enguza mubalaba. So tusaba obuyambi bwammwe. Edda twabeeranga ne Zimidel, zi orphanage ne kati tukyazina ensonga lwaki abaana bali mu
ghettos bangi mu kisenyi obala abaana abato be banywa amafuta be bonoonese be bajjanke. So tusaba gavumenti tuterewo oba esobodde ng'etuterewoko zi orphans ezo abaana be basobola okwebaka n'okubafuniranga amasomero ku biseera ebisinga ekibonyabonya abantu n'abaniga abo n'abaana abo kwonooneka ava mu buto nga embeera gy'alimu nebwakulidde ekimuleetera ekyo. So tusaba gavumenti etuyambe tukkirire ddala abo abaana bo bagireko ddala wansi mu geto bajje balabe obulumi abaana be balimu. Abantu ebiseera ebisinga be batukwasa tebajja gye tuli bakomeeyo ne be basukuma tebajja. So tusaba ab'obuyinza mugjeeko ddala eno wansi mulabe obulumi obuli wansi mu baana ba geto. Abaana abo basula mu makutiya basula mu myala ensonga lwaki asobola okukula ng'alimu egyemize tasobola kuyita ku simu ya muntu lwa nsonga wasula asula ku kkubo aba alina ennoono ekyokulya. So emba mumukutteko ne mumunoonyezeewo okusula oba abamu ng'abo abatabaavu ewaabwe ne munoonyereza gye bavudde kuba abamu baba bava baba n'ensonga zaabwe nabo nga balina ebibaluma ku mutwe baba famire zaabwe zibabonyaabonya n'addukayo. So naye teetaaga kutwala ng'atalina bwongo yeetaaga kumutuuza n'omubuuza obuvubuka kiki ekiriwo mbeera kiki ekyakujja wamwe kuba ebyaddala abaana abasinga bemulaba basula mu makutiya bava wala. So tusaba mujje nabo mulabe embeera ki gye balimu abamu baana bafa ne babasuula eyo mulamu nga tebalimanyire gye tugenda baziika ne babaziika mu bantu abangi ate nga balina famire zaabwe. Tusaba abe mutudduukirire mujjeko wansi ddala mu geto mumanye obulumi obuli wansi mu geto. Nyangange bampita aka Scorpion Shaba awitawo Scorpion Ganda mbeera wa Bakuli mu geto ze Bakuli Kisenyi Mengo. Kirisa magala nebuuza ate nga bwe neddamu mulina okunbuuza Ganja owesogana soma tena yiga just love nigga sijina gone siga ate sida mabeka se mu maso gendaga wadimbelo janiga nafune byo kuyiga wadiba anje daga bona basodiga bona nabamega yeze natamegwa woran amanya nedobozi bamtolunje oweswaga okuva kuba munda twaya wakana temutugamba tubalabisa tuberayo tusawa kitu tubera mu dipo ndi muyimbi kati naye sinama jasi tambula mu mikolo gy'abannange nenkubamu olusirefu nakukyokulya nga bwebimanyi mu geto boy era mbadde nsazeeko ewasako Shaba nampaamu era mbakakasizera nesewasi eyanziza nnyo eyanziza ddala. Obeera wa? Bera kuba muda waliwo ennyumba gye musulamu oba oli wakubbala? Ndi wakubbala naye nga wemanyi era bali bane abakubi omuziki ne bagamba oba oli mukulu olina emyaka emeka? Emyaka nyina 13 naye abasinga tebakkiriza yasobola kikkirizamu anti byokola tebyenkana myaka naye oba otulimba ng'oli mukulu emyaka emituufu. Tuli mu Scorpion Ganga wano twasanze Makono w'okubba mudda Chairman Makono w'okubba mudda Chairman Makona kawona we yawona drone emirundi ebiri ate drone yali okunoonyeza n'ogwokuna juzi weyatuvubye nga tuvuziika naye nga byaddala bameni tubadde ne omunene mbanene asinga Meja Emma abamu mumanyi nga Meja Kuteesa Superstar nzola abantu ddeno okuva ku makya olowooza bampadde mmeka ewaka sirina maka sirina baana mulowooza mbwe muddeeyo mu dipo ne mukiri nga bino bye tuliko biyamba mmwe tebiyamba ffe tusakira mmwe mwenna bameeni omulumi w'embazi rume naffe tuli ku kituufu era Scorpion Shaba mwana oli shata oli waddala bonna abaniga sisosodde oba oli waki oba oli wafangu nisaagala mmanya mwenna bulesi
kuba nze mbakulembera omukulembeze omutuufu tasosola nze ndi chairman namba emu chairman Makona Bamuda Triangle kawonawe yawona drone Juliana bawe no twabagamba ne bawakana juzi bakabagenda zikano bali batutute nga wo mafe tuli bakawonawo atwaona ate ekyokubiri ng'ennaku z'omwezi kano kasembyeyo ennaku z'omwezi 9 tugenda kuzimba muganda waffe Sega wa Bulaiti twamuleka eri saidi z'ekibuga Nteetwe omuzimu gwandoozezza bamutwala tugende tumuteekeko teyiro era kati ababaka nga mmwe bakansala baminisita Kabanda mwe mulina otuyirawo omubiri si bino byatukozesa bukozesa ne mutusuula muzeeyi Amisi Kigundu guno mulanga gukutuukako njagala otuyire waffe abaana ba Bamuda omubiri twagala kuzimba ntaana ya muganda waffe ng'abakoledde emirimu atasiima abulamuwa mwebale nnyo mwebalire ddala budget ya meka hamu mugambe budget twabazeebazemu nga ya bukadde 5 kadde 5 buhamu abukuwa Haji Yasini tusiima kyokola byonna webale nnyo webalire ddala muzeeyi era Bamuda ekwagala nga bwe yeeyagala ne Uncle Bosco mutulabire webale nnyo webalire ddala nga nsigadde ng'echairman Makona Bamuda Triangle ne Doni Jomuzibu omumanyi mbabi tubadde eno wa Scorpion Ganga Kabaka Nantagambwa drone oziwona zikutwala wache ekibuuzo bali bamanyi ndi wa people power kumbe bagenda okunzuula mu musaayi gwa yero ne bagamba ono omusajja ali shata tetuna bagenda okunguma omuggo mu musaayi guvaayo gwa yero ne bagamba nze mubiri bonna mutima njujudde movement goba oli wa people power n'olumemba nze sina kyentya tukuba wansi waggulu front line agamba yasamba akabonero liiso Bamuda Triangle kitegeeza tubalaba President Museveni nga mwagadde nnyo muwozi yatumbudde emijiji y'emito mu dipo tubadde abamu tetulina mirimu Meja Emma mutusindikidde Jeno Damulira mutusindikidde naye era ne baminisita bonna baminisita Kabanda abatusindikidde bawulu batutuukako bayiwawo omubiri naye era ne Muzeeyi Shabani oyo naye Kansala Shabani watukyawa tokyajja ku Bamuda nno ye gyerisinga liri Kampala Central olaba ndi wa Scorpion Ganga kitegeeza Scorpion Chairman Makona soko nyonyola alaba Bamuda esangibwawa amanye bulungi esangibwa ku Nakivu settlement Owino baita Owino Market View emanju wa Kisaawe kati ketugambe eri eno Container Village ukasitotuka ku Container Village ng'obuuza njaga kugenda wa Chairman Makona Bamuda Triangle era bakulaga awo ffe twamalawo obubbi ku ssaawa kati tulaba olina omwana Doni J ayina ekitone mutumbudde batya ekitone ky'omwana ono atugambye wa myaka 13 ate kati abo baminisita betukabidde twagaba batukwatireko muganda wange ate mutabani wange ate muto wange eno gyali talina mwasirizi naye mwe abatulaba mwe mwasirizi mutuyirewo omubiri studio ayagala okuddayo ku ssomero asula ku bbala asula mu ghetto naye kati nga nze chairman muyirawo omubiri eno ne baganda bange bamuyirawo omubiri era kyekimu tewali agambayo timu nobody say n'erinnya Makona nga livuga e Kampala Kampala wajiwati Makona erinnya nalikola mbulungi nasoka dikola mbubi obubi bwe butya obubi nze nali nga twala nga wendikwata nga bagambo yawese ne bakwita Makona oyo kasita wese Makona omusanga lutalo oyo kasita wese naye kati abasajja bano batusiba twagenda olaba wali otwalanga kibanyonyole bulungi bakitegeere batwalanga amajuguli bwe buno bwe twatandikira na ku busimu buli
zino simu zakajja mwatandika kuziri Motorola zitekino simanya 16 ebiseera ebisimu ebyajjira bino eby'emirongooti eminene okukamu ekitundu nga byetutwala olaba twabivaamu mugenzi otuukamu iPhone nga temukyabitwala ebyo tetukyabitwala kati fe tubuulira abantu mulokoke ne tubawo emirimu ne tukwatagana ne ghetto structure era oyo muganda waffe Safiki Kalyango naye mwagala waddala ne Meja Emma ne Jeno Damolera kati walikola otya mu bulungi wali tubadde mu bubi ali awo nange ne bansiba nakoowa yo bansiba nakoowa n'ekiroto kyange ekiroto alaali bansiba nakoowa era ekiroto kyange kye nali ndubirirwa era emida nabeeranga mukulembeze ngate nga kulembera abasiba ab'empoto ababbi amazimu abakoze eki neŋŋamba kati wenzira mubaniga wenzira mubaniga sisobola kukulembera abagentomani n'abakadde n'abato neŋŋamba ekirowoozo kyange kimpadde ki genda okulembere toli mufuzi nze siri mufuzi akalulu kange kali ka mugongo awo akanyabukedde genda katambi gye kali tujja kusalako kubba mudda alhamdulillah obuyambe bawu ana tayino manya nsaba kisonyiwo byonna sonyiwa busonyi nga kize ekira kati amasanyalaze galemba akolesiga amamaana nasuwa